nze sinywa mwenge nkaddamu ninda lumuntu ababya abakama bali faddi ne banne iwa chomagalize kintu ekyo kosi simwagaliza kirungi na kimu era byabakama naafa nze sinywa mwenge newala ginywa kaseese oba oyagala kufa nti ate era ajja kumala afe fena tujja kufaana ne byabakama ajja kumala afe lwaki kyomwagaliza no teriyo muntu mukulu bwatu yasoma n'amateeka ebitongole noweebula ebitongole National Council for Education yiweebudde UNEB giweebudde kubanga oba okikoze lwa impunity oba okikoze lwa compromise nze I don't know abafuna bulungi so eriyo omuntu gw'owulira ng'ogamba nti kibi nnyo nnyo n'okwagaliza omuntu okufa era kibi nnyo naye nkugamba ebigambo bino nti byabakama lwalifa ne bwe ndiba nga nmusoosa okufa omuwulira aba omuzimu gwaye nga gujje guzina obuulidde oli muzimu nkubuulidde nafunye decision eri political eri biased eri tribalistic eri illegal so simanyi tribal kijewa mweme byamawanga of course Rwashande teyayiseewo bamujeeyo ate ye yasoma ebyamagye mbonga ate n'amagye tegannabaawo nasoma naye kati ngawe toga nakolanga ku BBS ng'ate BBS tenatandika ndowooza owulira ebigambo bya Walukagga mukaawo okukira omusomanyi ali ku General Rwashande ali Rwashande mbu Jena ayina RPP kadeti RPP padeti RPP ayina baluwa nga 10 ate empapula za presentinga zaaliwo nga amajegano tegannagunjibwa gali agamini biki byonna obote yayita omwo muzali nzito nnyo era General Rwashande sawe ate nabimalayo ayina ne byatereka ebirala aba professor akoonako bukonyi bwati bannanga bannamaje b'ebiseera ebyo ng'ate babanga bazi obamanyi ne Walukagga si mu mativu sawe eno ali ku mukutu gwa Radio 4 Walukagga ali mabega wa Magola era yavuddeyo n'abanga ayogera ebigambo byabadde bingi era bwe bakola press conference ane Magola wali mu Busiro abantu bangi beebuuza nti Walukagga decision gyateekinze ekibiina kigimanyiiko ejo babadde mukono omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi ng'ali mu maaso ga pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basitula Magola ne bamuwanika nti pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawa Walukagga obuyinza mu Busiro kadi bwe bagimugjaako ebintu byonna ne bitambula nga bwe byatambula ne bamusazaamu okusinziira akakiiko k'ebyokulonda ne kooti kye yasala mbu obuyinza bw'ekifo ekyo baabulekera Walukagga nga kyonna kyasalawo yabadde asobola okusalawo n'agamba kanzire Sseggona tebandi mugambyeko nebo yandibadde Sseggona nga okusinziira ku bigambo by'abakulu Ssenyonyi bye yayogedde Walukagga ye yalina okulabika nti atunula striker kyana atutebera amagoolo mu Busiro oluvannyuma lwa Walukagga okuvaayo Walukagga n'aga nti Magola era Magola baamuwanise era leero President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu Busiro East kigattako President wa Nuupu okunoonyeza gundi akalulu seriously Magola Magola kanda twakamaze jali nnyo bagenda siba batalaaga okitegedde era Magola twamulabye ng'essanyu lijulu okumutta naye Walukagga ekifo ekyo kyamuluma naye statement zino ganja nga tuzoogerako statement eyo ebadde yeetaagisa azoogeza busungu anti kati Omuganda kyagamba nti woba onyiize nnyo sirika ne osanyuse nnyo sirikako kuba statement eno ganja nnene wonna osobola okukolerawo ensonga tereetere omukulu w'obuzibu ate ina buzibu bwesi bamuleetera kuba abatasi kati God forbid ono n'afiira wano bw'afa ate si yabaamuse kuba tagambye agambye nze oli bw'afa nsanyuka si yatta ate ina bwesi bamuleetera tutandikira wano munoonyerezaako ate buzibu lwaki ayogera ebigambo ebinene bwe bityo kyogamba olita ekigambo kinene wafiira wano era naye weye defending chovala babaganda bagamba tofunyiza wali mulema ngalo weye defending de kwe kugamba nti nange ne bwemba nfudde yakugamba nti si wa anti ono tannabyogerako ono yabyogedde Walukagga statement eyo gyakoze ebadde nnene teyeetaagisa alaga busungu
ensobi gyakoze kwogerera mu busungu moze bw'oba onyize ayogedde bibi Walukaga ng'omuntu yeteekerateekera ekifo ekyo omuntu okuddayo okusoma obukulu n'abalansinga emirimu n'abalansinga ebitabo ng'alina ambitionizi ze alina ebiruubirirwa bye bw'omugjayo ng'ate alaba bayita mu kkubo lye erimu lye yayitamu nga bo ku baloti kwebaliye nga taliimu aganayo n'omuntu anjagaza kimbula mu bwensi eno omuntu omunyiigira kati ensobi gy'otakolanga ng'onyiize gye yakoze anti kati kwogerera mu busungu yayogedde bibi anti kati kitwala bw'otyo naye ye bw'aba takitidde gwe okitya otya anti bajja musiba ateri ajja kumusiba kati we bamuteekayo kuba si eka asoose okwogera ekintu ekyo nti ne waafa nsanyuka era baleeta lugero akyogerako si yakireeta akyogerako si yakireeta mpozi ng'afudde masasi era omuntu asobola okulayika nti aleetera Walukaga obuzibu saawa zino kwekera omukulu ne bamukuba amasasi ayina emmundu Walukaga anti kye ŋŋamba ate aba bamukubye emmundu baba bazijjewo za gavumenti ye beemuse kyogamba buli gwe bassa amasasi mundu za gavumenti buli gwe bassa amasasi omusango oguteeka ku gavumenti ganja osobola okuba n'emmundu nga gavumenti temanyi gye bali abazikukusa gye bali abazikukusa anti bukuba mulungu gwa gavumenti butabakwata kubeera eryo ne betulaba nga balina emmundu zaabwe era kati gwe ganja olaba n'obeerawo n'obeera n'essasi era bakufuna naye gwe ky'oba omanya omukulu bw'aba afudde ewayinza okubeera ebibuuzo era ne statement ya Walukaga okubanga emufuukira ey'obulabe ne bamukola okunoonyerezaako ng'omukulu afudde masasi baŋŋambye Walukaga naye omukulu bamututte biwalattaka bamututteko e Nairobi bajjanjabyeko amaze n'agenda Walukaga tolinawo bwe natiridde ensi eno mukwatirawo omanyi lwaki kati waliwo solo gye tugenda okukola eyaani eyo nani aligawesa jumba agamba nti bamuwa obutwa mu gavumenti yali akozeeko mu gavumenti oyo neggo wali olabyeyo omuntu gwe bakwata mu byobutwa kiba kizibu emikisa kiba kyenda mu mwendo ono okubeera seefu abantu be batera okukwata mu bintu ebyo mpozi bano ba masasi kutuuku bano ba butayimbwa kuba kakati awo wasobola okubaawo obukugu obw'enjawulo ab'ebitongole bikuuma ddembe bye bayinza okukozesa oba ne bakozesa CCTV kamera zino ze baawanika ebipande byonna satellite yonna nekyanga bazikozesa twafuna yaani balina gundi ebiseera bya General Kayihura balina akantu ako ke baleeta bannange kalinga ne bw'oba ofuuta tosobola kutegeera muntu akalimu era okukwata omuntu naye bizibu naye nga Walukaga yenda osinze Magoola akalulu akajjayo asobola kuba kakati anti goli weesooka otemeretemere Walukaga bw'abanga abadde w'amaanyi nga n'ekibiina kya National Unity Platform ky'amaanyi kuba n'omukulembeze abadde mu Busiro Seggona naye abadde w'amaanyi nga wa kibiina ki National Unity Platform era yawangulira ku kaadi yaakyo kitegeeza nti abantu beeyo bwe baba nga bakkiririza mu kibiina kya National Unity Platform bwe kiba nti omusambi waakyo gwe kironze bamuwandudde bamufulumizza omusambi oyo n'avaayo n'agamba jjukira nti ono era yali munnakibiina munnaabwe eyavuganya ku kaadi bwe bataagimuwa najja kuba namunigina ono baba bamufulumizza mu mbeera yonna nga bwe yali esimayo ebitabo bibulamu n'agamba nti nze bannange ng'ate afulumidde mu butali bumativu akyakukkuluma n'okwogera ebigambo ebyo byonna byayogera ono gwayenda osinze n'ekibiina kyennyini ne kikonamu sitampu okusinziira ku bigambo by'omwogezi w'ekibiina n'omukulembeze leero gy'ali ali mu Busiro agenda mu Busiro North asale ajje mu Busiro East gye bagenda osembera ng'agenda kusimba Magoola mu mugongo kitegeeza alina chances eziwangula akalulu naye Magoola bambi alwanye yakamala amaze ebbanga ki nga yeesimba ku gundi ng'amukuba bisanja bisatu oba tonnafa teweevumansi ng'ate abadde ateekamu ssente empitirivu naye asooka n'avaayo nina we nali bwe bataamuwa kaadi n'akuba essimu sajja bankoze bubi nawaayo miliyoni zange 5 naye kale nina zikira kaakati ono bamuggyamu Walukaga era asanyuka nali nkimanyi ajja vaayo era ze muntu omutuufu nze era ndowooza yagasegasa baŋŋambe yamuwadde ssente kiwanuuse bwambu
ate era buli Walukagga bw'aba yalidde nze sikiinaako buzibu ate waliwo kiinaako buzibu ki mu ssente z'abadde atadde naye eba win Magoola ayingira nange baako kyondekera mu nsawo ntereeza amabanja nze ngenda kuwa bagambye nti ennyumba Walukagga badde bagitwala ebintu bibadde byatabuka nga n'abakazi tebakyamufaako abakazi ate anti abakazi baagala alina balinga kawawa nti mbu ojjukira gayi gwe twasanga yes Walukagga kye yeekolerakolera okwo ku kyalo abakyala bonna kuno kati advantage gy'abadde alina engeri gye yafuna bano abakyala abaakola ki abayina mu maka mwe bali anti emmere bamuleetera mukatifini emmere ogitwala mukwano gwange gwenitwalira bawo tamuwa bulungi buyambi kumba omukulu kulimu yenna bamuyiye kuli olonyankoko nkulu togiwoza omukazi awoza yagisaza yagendedde mu byenda kumba omukulu yali mu kugimeke mwabasajja Walukagga kye yeekoledde abantu awo kati kankubuulira okusinziira ku kunoonyereza okulya abasajja tebaagala Walukagga abakazi baagala Walukagga abatamwagala be baali balumiddwa ku musota anti oli yanyumiza ku munne bayinza okunyumiza Walukagga oyo gwagwako yali ayogera ebigambo alabika yali alumiddwa ono tebakimukola bakikola mukwano ate nze omuntu ayinza okikola mmoze ne tusigala tekisoboka nkola eyo si nnungi nnyo omusajja oyo agenze buli omu okizimbulukusa namu kiwa baking powder ne kiyagaga yanyumiza namugamba akwata bakwate bana abakazi be bazezere batategeera era abasenda bugambo nakirijja gongamba oti anti olina musajjawo walunamukima ukitegedde kitegeeza omukazi bamala tuuka ku nzikiriziganya siina we munenyeza naye nga waalu tumusabire musajja wattu ndowooza kati ensonga zateredde information abadde atambula ebyobugagga babitwala ennyumba bagitwala jjukira abadde ataddemu sente ze nnyingi abadde ataddemu akasente naye wamulabye enkumba gye yabadde akumbamu ng'aleeta Magoola nga boderangulo gi yonna eraga kyateredde dde ate nze namulabira ku gundi mu nkuuka enkuba gye yali akuba wagiraba jukira enkuuka yaliyo lwali lunaku lwakuna yali lwakusatu lwali lwakusatu ku Mande ne bavaayo ne bakola ki kati awo wonna ndowooza nga byateredde balinda bulinzi kukola press conference ti Magoola tumuleeta nze kasita namulabe empuuba gyawuba akagatubwa n'awuba ekkooti n'agizeeno luli yali asobola owuba ekkooti nasooka asoma layinaapu y'Arsenal nanga alaga essanyu Arsenal yakutwala ekikopo eno nange ebintu biringa nagamba kasita namulaba ng'essanyu lyasomesa okimanyi nti luli Walukagga yali tasobola kusoma layinaapu ng'agisoma ati naye kati yatuuka kugundibwa ati ku stage tulina saka mugora mulimu raya Magalezi Saliba Magalezi tuina Timba Kalafiyoli Zubi Mendi ne Rice tuina Odegaard ne Saka Yokalezi Martinelli cyari awali okimanyi ngolo akasente kayingidde wiki ng'emu emabega twamulabanga akwata audio nga yenna muyongo namulaba ngabannange yali afeedize n'okufeedinga nga yenna omanyi bayita okufuma Walukagga nti musajja mukulu naye ate fesi yakulira emyaka givuddeyo ng'afaanana Edison Cavani omusambi w'omupiira nga fesi zeemu ebikuyiro bambi so naye kati bambi gundi yamunaazizaako ennaku Magoola kye yakola nekyebintu nababalansi tasobola butakola bintu Magoola nti kasente akalina eri statement gy'okoze biri ebigambo Magoola bye yayogera ng'ono bamuggyeyo nayogera ebigambo simanyi ati nawaayo ebitaano simanyi ono yabadde tayinza kumudda mabega kakibe kibiina nga Magoola talina peesa lyanyiza nze nti nkubuulira era Walukagga kuba kati olaba ate okimanyi nti Magoola yali konkoshuwa nti ono agenda vaayo kuba statement gye yakola ng'ono bamuggyeyo yandaga zonna kinkimanyi olajja kuvaayo akumanya Walukagga amaanyi gaali gamuwedde okimanyi bwe bamuggyaamu ng'ebigambo bitono basooka ne bamuloopa ng'ali ku kimu esaala ejja kukola nze muze we nategeerera Walukagga nti amaanyi gamuwedde Walukagga y'omu ku bayimbi abaali bayimba ennyimba n'otunuulira bannabyabufuzi abayiwa ensimbi mu byobufuzi bagenda okusimbawo okufuna ebifo olaba yava ku bigambo bye yali ayogeranga byakoonangako ne mu nnyimba ne yeeyabya n'agamba nze omu ku baasinze ebintu simanyi ndi mu mabanja yali afondoose anti nze nkikubuulira okimanyi nti yali aganye n'ofulumya oluyimba 225 yagamba okuta oluyimba ng'ensonga zimaze kutereza
kakati babamu wa sendi n'afulumya amirimbalo yafulumya olumanyi 2025 mwaka nkodomali n'agita bulungi nnyo n'akuba preamble bulungi nnyo n'agira mikidadi omulundi n'amutema nga byonna omulabanga eddoboozi ddamu bulungi obwavu bulwaza kati Walukaga yatunulanga alaba ebyobugagga bigenze talina kyazzaako kati Magoola yamunaazizzaako ennaku agadanga yakibe embeera etambula bulungi nnyo body language yonna kyamufu talina buzibu bwonna wawulira gundi Segona Honorable Segona yagamba nze ssanyu lyempulira yagamba bwe mubeera mu race of course singa ekintu kyakuvuganya toyinza kuŋŋa nti saasanyukidde opponent kumugjamu ne bwe guba mupiira nabadde nali amaanyi manisi tebamusaza obubone babugasse kwasire oyinza obutasanyuka omuwagizi wa nesala endala gye njagala nabana abalaba bafolo ebyenfuzi okimanyi nti muzannyo mubi makuuli era atasobola makuuli tewe inze nkugambye bino bye neesimbawo nga njagala kaadi y'ekibiina ntimba ebipande byange okera ku macyange ebipande babitimbuludde eyo yonna babitimbuludde ate nga babitimbulya bwe twali tuvuganya nabo ku kaadi layira ajja kiro kuba eri nze mugundi we nali neesimbi saalabawo kipande kyawa kibiina kirala era bonna be twali tuvuganya nabo era abaali bataddeyo ebipande nga beniyupi nakati simanyi besimbyewo era ndowooza bali banaabalabira ku baloti naye kati naye ebipande byange nkeera babitimbuludde neŋŋamba kiki bano tebeeroga ani akulimba eddogo eribeere walabye lutamaguzi yayogedde nagamba naye abantu bakwagalizeeyo nakaseke tebayinza kunjagaliza naye lutamaguzi yabika mulo nagamba era eddogo liri eyo likaaba bakola buli kimu ekisoboka neŋamba ebyobufuzi bisinga mu ddogo bisinga mu ddogo ne mu kuyimba ebintu ebi bibiri in fact ekibikulembera butale obutale nenakuzina obutale bwatereramu teri katale katererera tekaliterera akakekyo bekasobola okubaamu eddogo fene mu busiraamu bagamba weewalenga nnyo akatale weegendereza akatale kyekintu Katonda kyeyateekawo mu bulamu bw'ensi ekisingamu eddogo bwe tumala obutale ekigoberera bya bufuzi bwe tumala ebyobufuzi ekikwata ekyokusatu bayimbi byebyo ebikulembedde okitegedde bulungi nnyo so eddogo balitambuliramu era abamu beeroga ne beeremererwa abamu ne bapondoka obulamu bwe butubu andi kati wano sente ziri wano kuba abasajja abo bagagga naye nga Walukaga tukuyozayoza Magoola abaye kunazizzaako ennaku weeyagale itayita mu mukyengera lyanywa kola ki kyonna gadanga yakibe 23 mu anti bateesezza fuga kimu n'atabendera nono n'akwatamu yamukuutidde nanga nyini kakomo bwakakukwata bwatuuka okakusaba okakola ki Magoola report after me okakola ki okamuddiza akakomo tekabakaana